ng'abakulembeze mu gavumenti z'ebitundu bakyagenda mu maaso n'okkuba ebirayiro byabwe ab'e Busukuma nabo balayidde. Swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully exercise the functions of the chairperson of Busukuma Division. Balayidde mwe mubadde ssentebe wa division y'e Busukuma mu municipality y'e Nansana Ronald Mutebi amanyiddwa ennyo nga Dabo ne bakansala era olumaze okulayira ne boogerako eri abantu. In the name of the mighty God, and solemnly affirm that I will be faithfully service to this council and support the instruments so help me. N'okuwaayiriza bibi communities mwe tubeera mulimu abantu balunjuudu tebakyayagala kukola. Abakulembeze bano abalayidde meeya wa division y'e Nansana John Bosco Kana Kambata abasabye okukomya enjawukana z'ebyobufuzi bakolera abantu. Biri byonna nga bimaze okubeerawo banange musigala mwetaaga obuweereza. Njagala okweyama okubaweereza abantu b'e Nansana naddala ab'e Busukuma, abantu b'e Busukuma. Ate ye RDC wa Nansana Charles Rwanga awabudde abatuuze okwewala ebikolwa eby'akalogo kalenzi ettima n'ettamiiro n'abajjukiza okukola ssaako n'okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Ne tumubulira ekyokukola mugende Nansana muteseza abantu ensonga ezibagattako omuwendo. Munteekateeka ez'okwongera okutambuza amazzi gabuna abantu. Munteekateeka ez'okusula omutindo gw'ebyobulamu. Munteekateeka ez'okutumbula ebyenjigiriza we tutambulira. Oluvannyuma bano balonze sipiika wabula obululu busibaganye era ne bamukanga tebalina sipiika. Kisakye Teklang yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.